Yo, this is Rampantilla already. Bulambalamba tuba tuyingiddewo mu ttiimu byononese kansubire nti gye muli steady. Hey, webale kubanga te otumbudde omulungi ku Eddy News anka nsuubira nti okyali bulungi wonna wawosinzidde ngera kubanga te ntandika n'omukyala amanyiddwa nga Zahara Toto. Yes, ono no ataagingiddwa mu video y'omukyala amanyiddwa nga Singa Acid oluvannyuma lwa Singa Acid okubanga te avaayo n'ategeeza nti waliwo serebu gwe bagenda okubanga ate babika essaawa yonna oluvannyuma lw'okubanga ate mbu abaluka nyash okusinziira engeri wedda ate bali gye bakyogeramu bakigezezza nnyo nti omukyalo oyo yagenda n'akola sajjale naye teyagumiikiriza mbu kuwona wekitegeera kwe kusalawo kubanga ate ayagala mbu ajasireyinge simanyi akola atya Senga siditayogedde linnya oba okitegeera naye munange abaana bataagenze Zahara Toto oba Zahara Toto yakoze ddi sajjale simanyi naye nga mu basereba abalala be bataagenze abakola sajjale bo be bamanyi aba bataagenze bino si bigambo byange bataagenze omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula mbu yakola sajjale omukyala amanyiddwa nga Christine Nampera oyo ye yakola sajjale omukyala amanyiddwa nga Irene Nambiro naye bamutaagenze so be bamukwabe basigirira kwanga te bataaginga waawo naye nga bese ku Zahara Toto bagenda kubaluka olw'okuba Singa Acid avudde n'ategeeza nti waliwo anaatera okubaluka. Diyale musiibye mutya muli mutya mpuliddeko amawulire agali very famous obutambi bwange mubufunyeeko please use them ng'obuyinza webulagira naye nga ndiwo okukola ki okulagula President Museveni ndiwo kutegeeza one of these days tugenda kufuna omulambo mu Kampala abawala abakola BBL ngamba abapika amatako mu sajjale ne mutalinda kuwona bulungi mwagala okujja tukakasa ife be mukakasa amabina gaffe makadde gakukutadda baddiyale ife be mukakasa amabere gaffe makadde gakukutadda tetubaganye kukola sajjale give yourselves enough time muwone mujja ne mwagala tukakasanga we mwakoza amabina ebiwata amabere nga temunnaba kuwona mujja kutulika amasavu gabayike ezo zisilikoni zibayike tugenda kufiirwa omuntu Uganda because you are not giving yourselves enough time to heal after those big deeds XYZ. Omukyala amanyiddwa nga Gloria Boje yetaggwako bisesa yesa avuddeyo bw'atyo olunaku lwali n'ategeeza nti glasses ze ez'amaaso zigula akakadde k'ensimbi ak'Uganda era ng'agambye nti ziri mu $300 oba okiwulidde jo yatugambye nti abakyala mu music industry tebamwagala bamuwalana lwa bambamwe ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Kasendwa muyite omukulu amanyiddwa nga Ziza Bafana avuddeyo bw'atyo nagenda maaso okubanga ate naye atabukira bannayuganda abasusse okubanga babagamba nti music industry egudde abayimbi tebakoze kimala lelelelelele wololololo n'abagamba musirikeeko lwaki temutunuzaako emidumu gino mu bamaneja baffe ne baproducer kubanga abo be bakola omuyimbi be balemeseza music industry okubanga ate egenda ku level eri international naffe tuyimba bibatugayidinze nabyo n'agamba nti mulekerawo okubanga ate kino ekintu mukitikka bayimbi music tayimiridde ku bayimbi bokka waliwo ababeera emabega be basalawo kikyanayimba kikyanakola kigenda tambula kitya so n'abagamba abo nabo mukole ki mubanenyeeko. Ate nga ye mwana muwala amanyiddwa nga Koko muwala wa Amotsi avuddeyo bw'atyo n'alaalikirawo omusajja ali mutwala n'amugamba nti mwami wange yonna gy'oli taata yaŋŋamba tayagala musajja agenda kuntwala nga taweza nte 7 olina okubeerayo ng'okimanye nti olina okuleeta 70 mo okiwulidde eyo nga nkugyeyo bwe tuddako eruyeno ye omuzannyi w'ensira amanyiddwa nga Edward Anthony bw'atyo yagenze maaso okubanga nti ayigira mu byafaayo oluvannyuma lw'okukwata omutwalo gwa $.
ye mutwalo kakadde ka $8 8. Yes, bwatu nabeera ngate aziwa yali mukyala wa mama w'omwana we za child support okumala emyaka 18 bwebalabalamu buli mwezi $10,500 kati naye kwata calculator olabe eze Uganda zemmikosobola okuba ngate okibalamu bulungi awo abali mu America muba mukitegeera ddala bulungi mune mutakwata calculator kiri automatic wini owulidde kasubire kyo owulidde naye nga kino nno kyewuunyisiza bangi cause that is a lot of money nsente mpitirivezo okubanga teyazikute omulundi gumu okulabirira omwana okumala ebbanga lya myaka 18 waliwo yabuuziza naga nti naye lwaki abasajja babatikkanga nnyo akazito ak'okubajjako ssente ez'okulabirira abaana singa baba baawukanye n'abakyala kaakati naawe wali mu comment section omuntu oyo mumpereko ku answer oba oli awo anaagisoma nakola ki n'agiraba ate nga ye afande amanyiddwa nga Maureen atuhaire avudde bw'atyo n'akubira omwana obw'obulenzi n'abagamba nti banange yenna eyabagulizaako n'abagamba nti temuyina kuluupa singa muba mutulugunyizibwa abakyala bammwe mu maka gammwe oye mulabe wammwe akyasinze naga ate ekintu kikyasinze kubanga kiswaza musajja kusirikira mbeera yakutulugunyizibwa n'atuuka okufa ng'abadde bamutulugunya omulambo gwonna oguswala nti yafunda kutulugunyizibwa mukazi agambye temusirika mujje mbeere nga ate mukola ki mweroopera mujje mubyogereko muleme kubanga ate mufiira mu kimugunyu ennaku zino n'abakyala bakubira ddala twalabye viral by'oluyeeyo gye yabadde twamulabye ate twalaba waneeno upcoming yenna yeyani eyakuba omuzungu oluyi ali awo akatambyako nako nsubiramu akalaba yakuba omuzungu empisi lumu si bbiri n'azimuyisaamu awo zipwapwapwa kakati nno abaami babatulugunyiza ddala naye nga omukyala bagambye mujje mbere nga ate mwerwanako afande nga bwakubiriza abaami okwekubira omulanga ne Waikibenda avuddeyo n'agamba nti twandifunyengayo olunaku olw'okujaguza ba traffic officers bafande ababeera ku makubo bandifuniddwayo olunaku nga lwabwe mu nsi muno oba mu ggwanga lyettu Uganda okitegeera olw'ensonga nti ye buli lwavuga wano nawali mu Kampala asangawo ofisa ng'ayimiridde okumala essaawa eziwera agezaako controlling emmotoka gyamutakwata bantu ate ng'ekisinga okuba ekyobulabe agamba nti bannayuganda tebalina bugumiikiriza naye mu mbeera eyo asanga ofisa alemeddeko ng'akola tavaawo awo mu kasana abamu ne mu nkuba bakola ki babeera muso n'asaba oba kiba kisoboka kikole ki kikolebwe babawo olunaku nti nga wulira nti olunaku lw'abasomesa olunaku lw'abazira wabeera n'olunaku lw'abaani ba ofisa ab'oku nguudo. So ngate our proud couple omukulu amanyiddwa nga Bruno K avuddeyo naga nti wabula abantu baagala ssente oluvannyuma lw'okulya mbu yeewangulidde oba yawangudde omusango gwe n'afuna ssente empitirivu ezigenda okuba nga tizimuweebwa aba black market record yes bwe batyo ba ex batandise okudda gyali abamukyawa ne beyakyawa bali ku ssimu ye bamuwaanawaana zadde how are you olw'okuba bawulidde ku kya ssente naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Bruno K yavudde nagenda maaso kubanga ate ategeeza nti omukulu Eddy kenzo omukulu wa association yagenze maaso kubanga ate amukolera ddala bulungi mu nsonga y'okubanga mbu awangula omusango ogwo era nga yamukwatiddeko ddala bulungi mu nsonga yonna nekiba nga ate ekintu kikola ki kigguka naye ng'abadde akyabitutegeeza ebyo ne zireeta omukulu nga ye agamba mbu yayogedde n'aba black market record ne bagenda maaso kubanga ate bamutegeeza bino byayogera. Mbadde nsaba bw'oba omanyi omuyimbi gwe bayita Bruno K oba omuli kumpi oba omumanyi oba tomumanyi saba muntagingireko. Nalabya amawulire nga gagamba nti oba naye mbigambo bye ng'agamba nti yawangudde omusango gwe yali yawaabira lebo gye bayita Black Market Records era nga yakumuliyirira obukadde obusukka mu 100 naye nentwala obuvunaanyizibwa ne saagala ku passing my own judgment ne nkubira omukulu gwe bayita Cedric Singleton ne mubuuza ku nsonga eyo. Nangamba agreement gyayina between his company Black Market Records n'omukulu gwe wandiyise Bruno K eyina ku enforcingibwa mateeka ga state ya California oba mu nsi ya America. Era mu bigambo bye ne statement ayina gyansindikidde message nangamba nti Bruno K kooti ye Uganda tesobola kusalawo musango bwetyo kubanga mu agreement gye yasayininga mpoziko nga baagisoma kifuula nnenge bayina kugenda kuwoza mu state ye California mu nsi ya America mu bumpimpi nangamba nti ezo sente kavu
akutempewo. Era nangamba nti contract ye ekyali valid, contract ye ne Bruno K ekyali valid kubanga mu buntu bulamu yali yangamba nti yali yeesonyiwa oba yangambye yali yeesonyiwa music wa Bruno K ngagamba owaayi omwana ono bwaba si mumativu ne lebo yange kankole ekikamwesonyiwa music wagende ayinza okuba teyategeera contract oba teyategeera kigendererwa kye nali mukolera. Nina ngamba ku ngeri akamanyiiro oba engeri gyamuyisizzaamu amaaso kyekiseera contract eddemu eactivatingibwe baddemu buto basolooze baclaiminge paka nga Bruno K atuukiriza ekyali mu contract. Era bwebanga baagala ezo sente bayina kutandika kumusavinga n'empapula oba bayina kumusavinga n'empapula from the state of California mu nsi ya America bagende bawoze abantu baogerere ddala olulimi olwa music business. So omukulu Mr. Bruno K nga bwe yeeyita oba ge mannyage omukulu Mr. Cedric Singleton mbadde nsaba omunoonyeeko essimu yo girina omunoonyeeko otuule naye kubanga contract yo angambye kati kuva n'olunaku olwaleero twayogedde kiro n'olunaku olwaleero eri activated starting now. Era state of California ekulinze otwaleyo omusango gwo. So ninze ekinaava oba eneeva mu yeebiraka emabegeka otwala bakumbere yatuka ku mukuramanyiddwa nga MC Katsi hatuko okubanga ate ava ku show n'omuzinda lunagusuula wera nga bangi bagina maso okubanga ate bamusekera wabula yamala nadduka ku mukutu gwe n'awandiika nti I'm done okitegeera I'm done era nkoye nkoze ekimala bye. Omwana namugamba nti bw'osanga Segirinya mugambe Luswa yafuna obululu 2 ekawempe. Omwana nagamba Katamba togenda na byama bya Bobby okitegeera. So munange bangi batandika okubanga ate bamusekera mu ngeri muba endala naye nga ye Hadija Kigozi waliwo amubuuza ddi lwazaala okitegeera naye nga naye amwanukudde n'ambuuza oba omwana anaasobola okukola ki okumulabirira. Abagamba naye temuwulira mulekere okubuuza abakyala bazaala ddi. Abakyala bayina embeera abamu ze bayitamu nga munnange baagala abaana naye ng'embeera ezo tezikwaki tezibasobozesa kuzaala naye nsuubira Hadija Kigozi alina omwana ayina. So nga ate olunaku olwaleero yes yo China Town bwetyo yeegumbuludde egenze maaso okubanga ate ekola branch wali eri ku Akamwesi Akamwesi awo ku Gayaza Road naye nga namungi w'omuntu abadde wali mukwano okubanga ate yeefunira ku by'obwerera nti bo bamanyi mu kugabula. Omukulu amanyiddwa nga MC Mariachi kakati yafuuse kapata enviri yazimweddeko munnange waliwo omukulu avuddeyo okubanga ate abakomye amwogerako agamba MC Mariachi yabanyiizizza olwa komedi oyo gwakola ate nga abamanyi bulungi baneiba be kwegamba tebabadde basanyufu okusinziira ku bigambo by'omukulu ono alinga agamba nti MC Mariachi yagenderedde kyeyabadde akola kubanga baneiba ate yabadde abalabye ku mmeeza okitegeera ne bamuwane ku ssente naye n'agenda maaso okubanga ate ayogera byayogedde ng'ate bikoona sisita w'omukulu ono. Eno vidiyo njagala etuuke ku muneiba waffe era muganda waffe MC Mariachi. MC Mariachi oli neiba waffe obeera kabumbi awo ku Luyinja ewazimba ennyumba yo. Ffe tuli baneiba bo tuli wano mu maaso gwa ku Lufula wennyini era ku Luyinja mu Lufula omanyiwo okitegedde. Naye ensonga yange Mariachi twabaddeko mu comedy store ne sister wange nazaalibwa ne sister wange aliko obulemu. Mariachi wabadde mu comedy store n'okola bikomedi byo nga bitambula bulungi. Nojja ne ku meeza kwe twabadde tutudde n'otukuba oluseke ne tukuboneka ssente kaffe. Naye Mariachi njagala okyuse komedi wo gw'okola fe abamu nze jjo nawulidde obusungu okubeera omulema. Tekiri option nti omuntu yasalawo obusazi abeere mulema oba abeere muzibe oba abeere ng'alina ekitundu kyabulako ku mubiri. Naye komedi wo gw'okola ng'ovuula abantu abaliko obulemu Mariachi kyusaamu. Watukubye oluseke tukuwadde ssente zaffe osanyuse ate ozze ku stage okoze kikomedi oteekamu nti simanyi ogenda okulaba ng'omukazi ayimuka ng'omukazi mulema aliko obulemu. Okubeera n'obulemu si musango ate tekiri optional nti olondako n'osalawo buli butonde. Nze nina ensi gye nagendamuko edda UAE yali Dubai
mu Dubai abantu abaliko obulemu babawa ekitiibwa. Tosobola kumuyita mulema, babayita people of determination. Tosobola kumuyita mulema naye omuntu alina obuteesobola bwe tuba tugamba, oba omuntu eyeetaaga okuyambibwa ennyo. Naye mu Uganda omuntu ajja ku stage n'akola comedy ng'avoola abalema, ng'avoola abamuzibe, avoola banamagoye, kyokka ng'abantu museka busesi. Naye nga mu congregation ebeereza okulaba comedy abasasudde mulimu n'abalema baba bazze. Oli aze ne mukyala we mulema, oli aze ne sisita we mulema. Mariachi comedy we w'okuvoola abantu mukyuse ze nkubuulira. Fe tuli baneighbour bo wano ku Lufula. Tukulaba oyingira naawe otulaba tuyingira, tukulaba ofuluma naawe otulaba tufuluma. Comedy w'okuvoola mulekeraawo. Beera nga bano ba Hillary, ba Salvador, ba Madirati, bonna bakola comedy abantu ne baseka. Lwaki gwe okola comedy avoola ng'ovoola ekitonde ekimu, n'ovoola abantu abatono, n'ovoola abantu abanene, n'ovoola abalema, ovoola abazibe b'amaaso, ovoola kwegamba gwe weyita ki? Gwe wajja e Kampala bw'otyo ababona bakulabidde comedy store. Kaakati munnange nga sigenda mu wino nga seeronderayo obugatto buno ndowooza obulaba kutuuka ewaka nga obugatto bulina left ne right. Obugatto nga bulina left ne right tebwawula kigere gyoyagala gyoyambala, gyoyagala gyoteeka. Munnange nga ngamba kanyambalemu obugatto oba eno engatto ya mu China oba ya mu Congo, naye I think it is made in Uganda. Nga ngezaamu munnaye obugere nga nkyusaamu nga ngamba kankyuse ku left nteeke mu right nga stiru bye bimu Abannayuganda. Bubu by Uganda build Uganda. So tugenderemu awo mukwano bwe butyo bwe buli eyo fashion yabo. Naye ga waliwo omuzadde avuddeyo, abaana muzadde ono simanyi tabukira amasomero agazaamu abaana kirasi yawulira nga abikooyo kwamulugunya kungi nnyo mu ggwanga lino. Mu buli ango waliwo akola ki eyemulugunya. Katono school fees atwazise ebyaffe ku musingo ng'era ogamba omwana wange asigadde mu kirasi nga bwe baatukolanga edda. Gamba kimu, your kid has passed away to another second class, asigala mwatya. Ekikonde kinyoose wakati w'abakyala babiri enkayana za mushiija ninja okuteera banaye tebakyalwanira basajja ku mulembe guno. Kizibu nnyo osanga abasajja nti balwanira omukazi oba bo lwakuba bamanyi obuzibu bwabwe be bakyasinza ottagalatagalamu wano na wali totera kubasanga. Mpozika abasajja entalo ze batera okubeeramu za kukwatira abasajja mu mayumba gaabwe kubanga abakazi balina nnyo omuzoogo ogw'okuleeta abasajja mu mayumba g'abannaabwe. No, nize kureba umushijo wawe. Umushijo wawe wanka. Tokanya umushijo wawe mwe hajya. Sio no kora chinko. Ukiwe mara yesho uzike chakureka. Ndo kwenda marai. Ukakora kwese marai. Kwenda marai. Ngewana kokoni. No kwenda marai. Niwe marai yesho uzike chakureka. Mama ni marai. Rika umushijo wanje. Nakuwa ni na harasi tuoni. No jangwa wetu na nyenda. Kwa ate kibiri cyawe koko kukirewa shoza hero. No jangwa wetu na nyenda. Wiza kwakira. No jangwa wetu na kusamura ngere Mombasa. Nonsinga chokwano yereo. Banzonde ngiwo polisi. Banzonde. Efigero kwenda. No manyesha jona. No manyesha. Abo nga bakyetulisa bo abaafuna ebinyini bye basabirira okuli omukyala amanyiddwa nga Jeje Taylor mumujjukira mu Taylor bed up. Omukyala ono yavuddeyo n'abakakasa nti yo omwami owe amuliko obwomu bwati bwannamunigina. My husband tasobola kuba na mukazi mulala, nze amukwine nze ndi malayika yamalayo ebyo sibyeraliikirira nti gundi agenda kunzibira omusajja. Do you know what Mami Taylor has? He has a queen. In Africa, Uganda, you're the most beautiful woman in Uganda. Mwetabalaba, the queen. I've got the brains, I've got the beauty, I've got everything. Sakataleke. But mama balabide bintu one. For sex touch atusika. Ntiguni mwebakeko.
ebyo mubirarikirira mwe bakaba basajja bamekata azibira omusajja. No, we don't bring people into our homes for privacy, not because abantu twakalira abasajja. That's the list on my mind. It's the list on my mind. Nti gwenda agenda kunjagalira omusajja mukanonedda mu bintu byennerarikiri. Wenyini awo nkyakunywezezza ku nsonga z'abasajja gye tuliko gye tukyagusa. Wuuno nkuba kyeyo avuddeyo n'abeera ng'ate ayatulira mujja we kimala akooye ejjoogo. Omuzingiriti guno gumanyi nti munange najja eno mbeera na mbwa. Nsuubira amanyi nti bwana ngamba ebyo omusajja ajjagamba omukazi yagenda kubeera nambwa. Ate njagala okukugamba ebigambo bino. Nze ne bw'ogamba nti mbeera nambwa omusajja ne bwankyawa nze kyali mwana muto nnyo, nkyali mwana muto. Era njagala okukutegeeza nti n'emyaka 3 sinabagaweza. Nkyali mwana muto, abandaba bangi, abaneegomba bangi. Kitegeera ekintu ekyo. Kakati gwe wakoma wasiraana tokyalina nagalinya nyonyi tomanyi na ku intanafe yeefaanana etya. Gwe oba olwanira omusajja mbwa gwe. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi. Toddamu kumagamumaga kankwanjulira Malden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain. Era nga bano bakutusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas. Basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 0773838821 oba 0772830026 oba 0787952329 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo. Beba Malden, shipping life into a unified destiny. Oyo ng'akyalimu ebyo y'enkuba kyeyo munne abadde amaze emyaka 4 mirambirira. Okitegedde agenze mu maaso okuba ng'ate akomawo alambule ku kyataleka ku ground naye ekibadde kigenda mu maaso ku ground waatabadde. Era ng'ono atulaze ennyumba bwaguuga. Ennyumba eno mu comment section eyogezza abantu waliwo n'atuusa okumugamba akati gwe Kadaama ekikuzimbisa ennyumba ennene bw'ekyo kyekyaki? Ne balyoka batabuka omugamba ngani sente ze yazimbisa zizo wolololo banange. Sister kulika ekyeyo myaka eno opambanira wano naate nno olina okuddayo nno wadde gamaka wagazimbye naye olina okuddayo ebyaddala kongura emyaka ena gye weewambye nga toliiwo omuwalabu nga kuluusanya jalla n'afuuka jalla yalla n'afuuka yalla. Weebale kuzimba nyabo ebyaddala weebale kola sister ekyeyo si kyangu
kati ogenda kulyanga mu road naye ogenda sookoddeyo then odde osibe ekikomera oggale ovume embwa. Bulambalamba kantwala omukisa guno okwebaza omuntu gwabadde ateresa akasente ke oba gwabadde atuma okukola omulimu ogwo nti yebale nnyo yebalire ddala kuba balya ssente y'abankuba kyeyo wansi w'enjuba wano naye bambi weebale. Ye omukyala amanyiddwa nga Zari yagenze maaso okuba nga ate atulaga ku mirimu gy'okuparentinga nga wegibeera mu maka ge naye nga ba African mother omuzimu gwababaddemu nga bagamba nti bannange nze nyinza okukagamba genda nga kagenda na luyi. So ate waliwo yagambye nti nze maama bwe musaba nti ngende wabweru takugaana akugamba genda naye kasatu linnya mu lumonde wange ate bw'ogwa tokaaba n'omusota gukuluma todda. Namwe muyina ebigambo. Anyways kansoke mbete nga temba tussako Zari ate tweyongereyo. We have something to tell you. Kati ate obwama bwaki oba mwagala kwogera? Ne Luganda. So can we please Enough with the please, fast forward. You do the honors. You do the honors. No, you do the honors. Excuse me. You are wasting my time. You know I'm eating, right? Yeah. I didn't speak. Why are you so mad? I'm not mad. You're wasting my time and I'm eating. You need to figure out to say one thing and you need to plan it. Okay, so we're wondering if you could just go play just for 10 minutes. Yeah, for 10 minutes. Just play with our friends outside. Just 10 minutes. It's 8 o'clock, 8:15 in South Africa, and you want to go play outside when it's dark? 10 minutes. Mama, we have light. Mugenda kufukamia yuja kuchalo nomwe. Negwe. Mugenda kufukamia yuja ngendo bakuba mugende wagulu. Go upstairs. Nobody leaves the house. Nobody, really. Mumvide. Please. No. And if I see you ngenda bakuba. Omukyala amanyiddwa nga Zaira nga bw'omulengera ali wamu ne first daughter okuva e Magere. Shalom Namagembe. Munange bazinamu oluvannyuma lw'okufuna ddiiro y'okufuuka ba brand ambassador ba pads ezimanyiddwa nga Relief. Okitegeera so bwe batyo bakugamba nti dduka zambwa weegulireyo awo oba okiwulira. Omwana ali ku winning team all the time. Blue family wali wonna emikono waggulu abawagira Blue family. Atajiwagira still nawe nkubonzeeko nkulamusizaako naye nga ye makona kigambo baba musazeeko oba tebakimusazeeko nze simanyi naye nga oluvannyuma lwa biri byonna ebyamutuukako omwana w'obuwala n'avaayo n'amulumiriza okwagala omutuusaako gwa buli samanyi obutambi ne butambula abagoberezi baafunyeemuko ekirowoozo nti oba oliawo yagobeddwa ku NBS oba oliawo yawumuziddwa olw'ebyo ebyatuukawo nga balaba image ya TV ekola ki eswala mbone basala kwanga ate bamureplacinga ne Jaden. Buli omu ekibuuzo kyali mu kwebuuza essaawa za kakati makono omulimu baagumuggyeko ne basikizaawo baby Jaden. Makona bamuggyeko omulimu ne basikizaawo Jaden. Anti Jaden yajje ku gundi ku aganaga yajje ku Kalifa aganaga interview. Makona si ye yagimuggyeko leero. Ate nga kasajja kazze kali smart mumbazaako ngera bulijjo. Ne kajja ku musajja interview he's well represented. Kati kitwebuuza makona bamutaddebwa. Omulimu baagumuggyeko ne baguwa Jaden oluvannyuma lw'okulabikirako mu katambi ng'ali n'omukazi ng'ali mu bed space. Bambi naye baba baakoze bubi yamala okwokyayo kya buli wamu. Makona interview za makona ez'akabenje ezo zibadde zikulako buli omu waya. N'ate erudda it's entertaining though ayingira mu bulamu bw'abantu obumu. Nga mutuwe ku update bw'aba bamuggyeko omulimu ne bagugabira Jaden nakyo si kibi
Anoonye emirimu emirala bakuze bave mutandike banaye muwa ku bavubuka abato emirimu abantu abalala abakulu bakadidde ku TV tebazivaako naye nga waliwo abaana abali abayina ebitone abasobola okukola ku TV waliyo abaana abali eyo abasoma basobolera ddala okukola ku TV ezo ebifo mubiveemu mubiwe ku baana kati Makona awummule bw'abanga kituufu yawummudde tugenda nakutandika okulaba TV olw'okuba nti Jayden yaweereza era nze ngenda tandika tuninga in sanyuka ndabe ku sanyuko olwa Jayden. Congratulations Jayden yonna gy'oli obuzibu nako kayina amalala mangi. Jayden yayina amasappe. Bobi Wine yatuyimbira akayimba n'agamba nti njagala obuto naye sibwagala nnyo ekibi kyabo kikyo butakutanva. Omukulu gwe baye nyingi omutone bamu entono ddala naye ekirungi kye kyobutaba musolo naye nga waliwo omukyala gwe mbaleetedde yalaga nti amisinga obuto ate nga amazima amatuufu gali nti okujjako ng'ak'obuntu temuli nga ne stress yakusukka obungi waliwo otuuka ng'oyira oyagala ofune ekyesuubo kino eky'omuguwa bw'oba otuula weesuwe oluusi noya ng'oyagala kutuula ku ggogolo oli gwe twatuulangamu ow'okusala ekidomola ne bakwalula n'omuguwa waliwo n'abamisinga ovuga eggaali nga bava emanju. Anyways ngenda kwagate kutuusako omukyalo ono nabagamba eno vidiyo yo gwayagala ebiri serious bibaamu kitono so n'olw'ensonga eyo nyumirwamuko ate ofunemu n'ekyokuyiga. Ani amanyi ekifo ky'abantu abakulu nga kyakuzanyiramu ng'eky'abaana abato naddala nga waliyo ebisaanyi binekola nga waliwo ne puulu ekyegedde puulu nga zingangeza ababebi ng'obeera muli eri obutiko ne bukuyira amazzi bati njagala bangambeko come back you little girl come back this side that is the point is you will find Ngamba, I want my mommy. I feel like I'm a baby. But I'm going to put your stress. Jagala zanya, jagala nekulude, jagala kuzanya, binyokola. Zwi, zwi. Obtegede, jagala kukola gogolo, jagala bale kukola ngemfene kola. Zwi, 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 zwi. Jagala kuno obunyenya buno bana buto babo bunyenya gamba. Baby, baby, please smile. I smile like this, malenga I want to see my mommy. Pangame, come closer. Baby, keep quiet. I want to see jagala kena zanya. Jagala kena zanya ze. Jagala zanya. Zengoye nzina bakira yaji kati jagala zanya. Jagala kwesuba. Ngoliyo nebyesubo. Bati kukola ebintu byesubo abantu bakunga mu kwesuba nafe. Nafe mtukole yebi matuka ngatulo kwevuga mbi motoka. Jagala fa bi motoka njagala kwevuga mu kimotoka. Ngazoje ba ne mavuga ne limoti. Jagala kuzanya ze. Njagala kuvanya na kapira. Aya. I want my mommy. naye ng'ate olunaku olwalero man of God yazaalibwa yes omukramanyiddwa nga Rogers happy birthday nkugambye ttiimu yonna eya PJ gye basinzidde okubanga ate munange bagamba nti bakwagaliza amazaalibwa amalungi nga bali wano mugongo gwange oba okiwulidde bagamba nti bakwagala nnyo yes era nga bakwagaliza birungi na bisima byerere naye ng'ate bakulembeddwamu Eddy teacher Hajara. Happy birthday Rogers. Thank you for loving PJ. Blessings follow you. Ngaraki nedangina kwanga temba sibuzo mkramanyiddwa nga BMK omugenzi emboozi ye tennagwa oyinza okubanga ate mu kingere tewagitegedde nga muwala wagezako okubanga ate agirambulula ku rebyo omukramanyiddwa nga kajubirumbi byegezako okubanga ate abalabula bo ne batakola kimu ne batabifaako yazze mu Luganda anti munange oyabirese mu Luzungu abaana bamugamba nti woba owulira ng'oyagala kufuna ejje n'abalwanirizi emboozi gikyuse ogize mu Luganda onnyonnyole awo ogenda kufuna ki ogenda kufuna abagenda okukulwanirira mu nsonga eno omugagga kirumira gyali ajja kulira nga n'ebindi bikola ki bimutokota so bwatyo yasazeewo emboozi okubaga ate agikyusa agizze mu lulimi oluki Oluganda awo ngenda okubaga ate mbasiibulira kukalakata
olabako kyosobodde nze nakkiriza gwe wowulira nti wookoyedde woba oviirako badde pije atakuumira mpeera banjagalire mweraba. Salamu alaikum bassebo ne bannyabo mbalamusizza nnyo mwebale nnyo okutubeererawo okutuyamba okulongoosa erinnya lya taata waffe omugenzi Haji Bulayi Muwanga Kibirige amannya agange bampita Shila Muwanga omu ku baana be. Ekindeese wano kwe kutereeza erinnya lya taata wange eribadde mu mawulire mu midiya ez'enjawulo. Haruna yayagala okutwala contract ne gavumenti era n'abidinga n'afuna contracts ezimu. Basically zino contract akola emirimu up country ne bazimba amalwaliro ne establishments endala. HRN nga company yali temanyikiddwa kugende wa taata waffe n'agenda n'amusaba amuyambeko okubidinga ku zino contract lwakubanga BMK Uganda Limited yali ekozeko ne government, so it would be much easier for him okufuna gino emirimu. Naye nga taata waffe tannamuyamba yamugamba abeere very careful lwakubanga akimanyi mbuno Haruna bites off more than he can chew, atwala emirimu left, right and center gy'atasobola. Also I might say he's a little ambitious. In fact ne taata waffe yali atugamba buli kaseera tulina okubeera careful Haruna gy'ali lwakubanga akukuta on top of biting off more than he can chew. Ebbanga lyayitawo nga amaze okufuna contract zino zonna, everything is working well, bamusasudde Ministry of Health amshi bonna nga bamusasuddeko at least 40% n'atandika okukola. Ebbanga ne liyitawo ba contractor ne bajja nga baagala okukebera emirimu naye nga Haruna akozeko 15% naye nga baali bamusasuddeko in advance 40%. I think along the way byatuuka ne bimulemerera kwegenda n'asaba abantu ssente ba money lenders, banka na biki byonna ne mafia nga mwotadde. Bino ebintu byonna ffenna abooluganda twali tetubimanyi, we just found out later along the way. Tubeerawo nga tutandika okufuna amabaluwa, tutandika okulaba ebintu mu mawulire naffe bye tutategeera, mbuno banka etwala ennyumba yaffe, banka etwala Africana, ebintu bwe biti. But how did this get to happen? Abantu abaali babanja Haruna tebakoma ku bank na ba money lenders ne ba supplier. Mwalimu Tata, mwalimu Roofings, mwalimu Uganda Bat, mwalimu Seroma, abantu bangi. Nga kumpi abantu abamubanja batuuka mu 1 billion. Ezo sente nnyingi nnyo ffenna nga tetumanyi kigenda mu maaso. Tutandika okunoonya Haruna teri amanyi gy'ali. Omusika waffe chairman Ali Kibirige Muwanga atandika okubira Haruna amasimu, takwata masimu, tewali amanyi gy'ali. In fact mu beginning twali tutidde nga tumanyi there is something wrong with him. We yakwata essimu nakkiriza okumitinga ne baganda baffe abamu, yagamba yagala meeting ne babiri bokka. One of them was the chairman, of course. Batula mu meeting nga bamubuuza ki ekibaddewo ng'agamba alina amabanja, ebintu bingi nnyo bibaddewo, mafiya bamunoonya, nga tunoonya bamafiya be baani. Walaba vidiyo y'egulondoozi olaba bamafiya be baani, because at this point bamafiya be bantu ba buli kanaku be tulaba nga bakirumirwa ba Andrew Mwenda. Kakati ekintu kya Andrew Mwenda, omukwano gwa Haruna ne Andrew Mwenda naffe it took us by surprise. Gwatandika in 2021 when my dad was very ill, and they became such good friends by 2022 when these things all went down. Andrew Mwenda apparently is a known mafia. I could be wrong, but that's what I know. That's what I hear. Abayongera omubuuza how did all this happen? N'agamba mbuno bamuloga. I know it's very funny. Mbuno abeerawo n'alaba ekinyonyi kya black kijja buli kanaku mu nnyumba ye. Crazy talk. Kijja buli kanaku mu nnyumba ye ne kimugamba ebintu. It makes him sign things he doesn't understand. That's how he ends up signing all these things. How does he acquire all these properties that he fraudulently signed? I'm going to tell you this. All the paperwork and the titles that belong to my father byonna byali bibeera mu nnyumba yaffe. Taata waffe alina amaka abiri, Naggulu A ne Naggulu B. I'm going to read you something. Unfortunately kino sobola kisoma mu Luganda. I cannot translate in Luganda. I apologize. Bino byali mu ddaame lya taata wange. The houses that have been serving as my main homes, which I refer to as Naggulu A and Naggulu B, are my wives and all my children. No one has the authority to evict or remove my wives from my home. You should take good care of these homes for the dignity of our family, and you should never mortgage them with the banks or any organization or any money lenders. Why is that important? When the banks and the money lenders came, we found out that one of the titles that were given to the bank, particularly Ali Equity Bank, Charlie Chapa che wafene twebuuza Haruna Chapa ya Chijawa. Keep in mind, ebyapa tubitereka waka Naggulu A Haruna gye yakulira, and ge maka omuli mama muzaala Hajat Sophia Muwanga. I'm not giving this information to bash anyone. I'm just giving facts so that you guys can be the judge, as the law has failed us. Keep in mind, bwe ebyapa byonna ne legal paperwork yenna aterekebwa mu safe. Simanyi safe eno gyeri. Kakati ekibuuzo kiri nti
Haruna yafuna atya bino ebipapula byatuka bitya mu mikono gye? That is a big question right now. You're asking and I'm also asking the same question. Tuba tuli awo ne tuzuula mbu ekyapa ky'ewaka kiri mu banka basingayo ekyapa ky'ewaka. I'm sure byonna mwabiraba mu headlines nga Equity Bank etutwala. Equity Bank yagenda nekola due diligence yayo. Haruna yagenda mu bank n'asaba loan yatandika ne Yako Bank sijuulirangako mu bulamu bwange. N'agenda n'awaayo ekyapa ekya Mulama Road e Buziga. Kino ekyapa kitudde ku ttaka lya Kabaka. Aba Yako tebanoonyerezaako, tebakola research, tebakola just bamuwa ssente buwi nga tebanoonyerezaako eri ettako oba title ntuufu oba biri forged oba yennanyiniyo, they just went ahead ne bamuwa ssente. Waliwo date ze njagala okuyitamu nga sinaba kwogera ku bye ngenda okwogera. Taata waffe yafa mu September 2021. Title baji transferring amanya ga Haruna ku 7th March 2022. Kakati lero wenjogerera last month mu March ku 7th March title baji transferring amanya g'omwami bamuyita Okwaredan Mesha. Bagamba omwami ono akola on behalf of chairman wa Kwagalana Mr. Chirumira. Waliwo abantu abagamba omwami Chirumira wagula ettaka, of course tayagala bintu bimugoberere, tekawo amanya g'abantu abalala ng'ono omwami Dan Okware, olusi abaana be, omuwala we, batabani be n'abantu abalala. This is what I hear. I could be wrong, but this is what I've heard. Tutegera tutya mbu title bali bagenda gikyusa. Twagenda mu Buganda Land Board ne batugamba mbuno Haruna yalionga yali yagezaako okukyusa eyo title ne bagaana ogimuwa kubanga lino ettaka lya Buganda Land Board liri mu manya ga taata waffe. We baagaana n'agenda mu I have my notes. We baagaana n'ayita mu Uganda Commissioner for Land Registration agenda ne bamukyusiza mu mannya ge. Please note that lino ettaka liri list mu Buganda Land Board si lyaffe, ttaka lya Kabaka. Wetumanya bino ebintu byonna omusika n'agenda n'agezaako bitereeza bagano bitereeza ne batwala buli kimu nga balaga mbuno byali done fraudulently, signatures zonna ziri fake naye ne bagano bikyusa. Omukulu wa Uganda Commissions for Land Registration n'agano bikyusa. Equity Bank nayo wegiramu. Property eyo etudde ku byapa bibiri. Haruna yagenda n'agezaako n'okukyusa ekyapa ky'okubiri n'agenda mu Equity Bank naye ogenda mu Equity Bank ne bagenda ne banoonyereza. Mu kunoonyereza ne basanga mbuno eri ettaka lya Kabaka wa Buganda ne signatures nga zaali forged. Kwegenda okukyusa ekyapa ky'ewaka n'akiteeka mu mannya ge mu linnya lya maama we Hajat Sofia Muwanga ne muganda waffe Shadia Muwanga n'akiteekayo mu Equity okubeera collateral. Ne bamusayiningira bulungi n'abiteekayo. Ffe abasigadde twali tetubimanyi, we only found out ng'ennyumba bagikubye mu mawulire. Bino ebintu byonna we baabiteeka mu mawulire we twamanya contract ki Haruna ze yatwala. Mu kumanya zino contract twagenda okulaba nga Haruna bamusasulako ahead of time, bamusasula 40%. Ministry of Health yali amusasulako dda ne basupply abaali bamuwadde ebintu, baali bamuwadde amamotoka na buli kimu. Etusanga nga emirimu gye baali ba expecting okubeera 50%, than even more than 50%, agikozeko 15%. Mujjukire mbuno yali akolera mu manya ga BMK Uganda Limited, so of course kitukakatako ffe ogenda okukola zino contract obutonoona linnya lyaffe lyali likola obulungi. Ate taata waffe yali akoleredde emyaka n'emyaka. He had a good name. We took it into our own hands nga Haruna adduse. Tetumanyi contract yali yaki ne tugenda mu government ne tu appealinga, but weyo time tumalirize zino project era ne bazituwa ne tuzimaliriza. Naye mujjukire mbu Haruna yatwala most of the resources. We were literally pulling strings at this point. Kubina ebintu bya loan waliwo abantu abagamba mbuno taata waffe tatwala loan, abalala bagamba mbuno government yamuwa akolera government na biki, but my father was a good man. My father was an honest man. This is something I admired about him. My dad used to take loans. Yali atwala amabanja. In fact, amabanja getumanyi, everyone knows, every businessman takes a loan. If you want to grow, if you want to improve certain things, you make a risk, you take loans. My father took loans with DFCU and UDB, and those loans were serviced properly. Every Saturday twali tutula mu meeting netumakinga sure mbu tusasula ba supplier, tusasula bank every week without fail. Kakati tutuse mu kifo mbuno tutekinze on loans za Haruna. Of course things are going to be difficult. Loans is affair. These loans ngawe nabagambye ezaba suppliers zili almost 1,800,000,000 and more. Okay, mulimu eza bank, mulimu eza ba mafia, mulimu eza abani. For some reason ngenda nentula onengamba bamuframing oba tebamuframing. Literally we are breaking this case together. Lwakubanga amateeka tegatwadde bwenkanya. The law has failed us.
So please be the judge of this. This is the information I'm leaving you with today. Wembera mwine ebibuzo byonna bye mulina, we are willing to answer, we are willing to give proof and everything. Byonna mubireke wansi buli kumukutu gonna gwolabirako eno video. Mubireke wansi tugenda baddamu. You know what's crazy about all this? Taata waffe alina emikwano mingi, connections, bakwagalana, abantu from left, right, center, mwenna muliwa. We are fighting on our own. Tewali atuyamba wabula mikwano je gibribinga government, gibribinga police, gibribinga buli omu gisasula. Tambuza ka video government etuyambe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala otuwuliriza and giving us and lending us an ear. Thank you, we appreciate you and may God bless you.